Katugendeko mu bibira eby'ejjinja ewagenda okutendekebwa eggye eryawamu ery'omukago gwa East Africa era nga abasirikale okuva mu magye, poliisi n'amakomera abali eyo mu 1,533 be batandise okutendekebwa. General Don Nabassa akuliddemu enteekateeka eno ategeezezza nti abagenda okutendekebwa bagenda kubangulwa mu bintu bingi omuli okulwanyisa obutujju, obuyeekera n'ebikolwa eby'obulumbaganyi. Omugatte gw'abasirikale 1,533 omuli ab'amagye, poliisi n'amakomera okuva mu mawanga okuli Uganda, Rwanda, Burundi, South Sudan, Kenya, Tanzania ne Congo be batandise okutendekebwa wano mu ggwanga Uganda ng'eggye ly'omukago gw'amawanga g'obuvanjuba bwa Africa Erya East African Standby Force. Abasirikale bano bagenda kutendekebwa mu bibira mu disitulikiti y'Ejjinja, Mayuge ne Buyikwe. Okusinziira ku Major General Don Nabassa akulembeddemu okutendekebwa kuno agamba nti eggye ly'omukago erigenda okutendekebwa lyakuyambako mu kulwanyisa obutujju, obuyeekera, obulumbaganyi bw'oku mazzi n'okudduukirira ebibamba mu mawanga ga East Africa. The theme for this field training exercise is promoting peace, security and stability towards the East African community integration, focusing on 4 thematic areas which include peace support operations, counter-terrorism, counter-piracy and disaster management. Amyuka omuduumizi wa UPDF Lieutenant General Peter Erelu ategeezezza nti waliwo amalindirizi agaagala okukola obulabe ku mawanga ga East Africa olw'ebyobugagga enjolo ebiri mu mawanga gano. There are some hyenas around watching because we have so many good things around. We have this water, we have minerals, we have everything. All this good air, good vegetation, good land. Some people envy this very much. Professor Graspard Banyachimbona nga yakiikiridde akulira omukago gwa East African Community annyonnyodde obukulu bw'okutendeka amagye awamu. The security challenges faced within our region are addressed through this military exercise that help our armed forces build required capabilities. Ye Vincent Sempija, minisita w'ebyokwerinda mu ggwanga, asiimye amawanga gonna agasindise ku n'abasirikale okutendekebwa ng'eggye ly'omukago era bw'atyo asabye abasirikale bonna okussaayo omwoyo mu kutendekebwa kuno basobole okufuna obukodyo n'obukugu okukuuma East Africa. To take away as much lessons as possible from this joint exercise so as to enhance and harmonize our regional efforts in the prevention and the combating of conflict and other crises. Ng'akabonero kw'okutongoza okutendekebwa kuno amyuka Katikkiro wa Uganda owookusatu Rukia Isinga Nakadama akwasiza Honorable Lydia Wanyoto omukwanaganya w'enteekateeka eno bendera ey'omukago gwa East Africa. And now we must hand the flag to the head of mission, Honorable Lydia Wanyoto. The head of mission, the regional mission in Nairobi, the theme of the exercise, and now the head of mission will hand it over to the post commander, that is the military post commander. Okutendekebwa kuno kutuumiddwa Ishirikiyano Imara 2022 kwa kufundikirwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno. Bikusakiddwa Munyirwa Ivan Lameka, Crossall TV, Omunya.